kwerabira ebyafa ebya kitaawo ayinza okuba teyalina mirimu gye yateekawo. Ekibuuzo kino kikulu nnyo kibuuza nti omulimo gwo ki? Lubereberya na 7:3 omulimo gwammwe ki? Farao abuuza baganda ba Yusufu occupation ne bamugamba nti abaddu bo basumba era ne bajjajja baffe bonna omulimo gwe tuze tusikira gwa busumba. Naye osobola ofuuka ow'omugaso era n'oteekawo legase etabeerangako mu kika ky'ewammwe nga kimazeewo emyaka 5. Mu njiri ya leero bino bye njagala okwate. Ekisooka, toli nsobi. You're not a mistake. Ekyokubiri, abazadde bo tebaakola nsobi kubanga bo babatuma butumi. Abazadde batumibwa Katonda. Kyava tugamba tusengamu abazadde ekitiibwa. Namba 3, si nsobi okubanga wooli mu mulembe guno. It's not a mistake that you exist in this generation. Nze nabagamba ddera mbaddiramu tetwandisobodde kukola emyaka 10 egyayita. Abaliwo kati tetuna busobozi bukolera mu myaka 10 egiri maaso. Ffe tusobola kukola lwaleero. Era bw'ogaana okukolera mu mulembe gwo ng'olabye ennaku. You can imagine omuntu eyasoma obwa sekuyitale mu myaka gye 7 n'atakola kati nga lwayagala okukola byonna nga bwe yabisoma mu sekuyitale studies tewakyaliwo ekikola n'ekimu kubanga ziri typewriter machines ewakubanga tezikyalina gye zikolera. Shorthand zo tezikyalina gye zikolera. Bw'oba mugezi okolera mu biro byo kubanga ebijja biriko bannannyini byo. Kiwandiike buli mugezi akolera mu biro bye.